Dala yenze Matiti wiki badde busy nnyo. Entertainment industry tutandike n'omukulu gwe bayita Daxx Kartel oyo. Daxx Kartel yefudde superguru nge wategezeza. Yefudde superguru atya kuba mpuliddemu nti baagala amahale abaagala amahale ngayina naluwooza ko zatya. Kati naluwooza ba Momo 19 yatutegeeza nti ye ne Daxx Kartel ebyabwe byaggwa yadde nga badde tebanaba kuweza yadde emyezi 6 mu bufumbo. So ye yagamba nti Daxx Kartel yagenze okutunulamu nga tajja kusobola kumalako na bufumbo so n'asalawo obufumbo n'abudduka. Naye Daxx Kartel alabika nga takkiriza alemeddeko yagamba nti ebyo bigenda mu maaso byonna si bituufu byappa. Naye nga ye Momo akakasa nti ye obufumbo bwa Daxx Kartel bwakomaawo. Daxx Kartel kaabe nga ayagala kaabe nga tayagala takyayinza kudda mu makaage. Era n'agamba nti bwe kibanga waliwo obwetaavu bw'okusasula ebintu Daxx Kartel bye yatwala ewaabwe ge bayita mahale ye mweteefuteefu okukwata ebintu bya Daxx Kartel abibaddize nga Momo ye nga ye omuntu nenga obuzibu buvaawa obuzibu we buva Daxx Kartel kirabika okuba nga alumiriza omwana omuwala ono olw'okuba nti kirabika mbu yayisa okugulu mu nju kuba okusinziira ku bigenda mu maaso byonna kuba Momo yategeeza nti waaliwo ebitagenda bulungi mu bufumbo bwabwe naye nti yeewuunya nnyo Daxx Kartel bwe yakuba akayimba ako ak'enswa lwaki wagaba enswa zange n'agamba nti kijja kitya okuba nga tulina obutakkaanya ate mu kaseera ako n'oleeta oluyimba olufaanana bwe lutyo kyokka bannamawulire bamaze okukitegeera nti obufumbo bwaffe bulimu ebizibuzibu tolaba nga kyolekera ddala nti ebyali byogerwa byali bituufu so nekirabika okuba nga Momo yawuliranga aswaziddwa kyokka mbw ate ennyimba ezibadde zifulumizibwa emabega Daxx Kartel wabadde nga agenda ozifulumya abadde nga amubuulirako nti nina akayimba kano bwe kati ndebe kati kawuliremu nga tekannafuluma naye nti omulundi guno Daxx Kartel teyawaamu Momo 19 mukyala we kuwuliramu wabula ye akayimba naye yawulira kawulire nga kamaze okufuluma so n'asalawo n'agamba nti obufumbo bwa Daxx Kartel kabwenenye kaye mama wa Daxx Kartel agambu ye talina kyabimanyiiko naye bwe kibanga kituufu ensonga zino baali badde bazijja mu mawulire ne ku social media kubanga nsonga za bufumbo zeetaaga okukwata kintu kikulu so si ku social media kyokka ye Momo 19 olwawulidde bino n'agamba nti tagenda kukkiriza abantu beefuula bategeera nnyo kumutegeerera kitegeeza nti abadde adda mu nnazaala we so kaakati omwana omuwala bw'atandika okwogera ebigambo bifaanana bwe bityo nga nnazaala we yayogedde n'agamba nti ensonga muzijje mu mawulire omwana omuwala n'agamba nti saagala bantu beefuula bategeera kuntegeerera kitegeeza kuyisa mu nnazaala we olugaayo n'olw'ensonga eyo kikakasiza ddala nti ebintu ebigenda mu maaso bituufu kati ku nsonga twawulidde ate nti waliwo Sangoma omusawo okuvaako South Africa omukulu gwe bayita Medimoa mbwakadde kano yalina Momo 19 bituufu oba kuba Momo yagamba tamumanyiiko kaakati biteeberezebwa buteeberezebwa naye okusinziira ku Medimo agamba ye tannaba kubeerako na Momo 19 era baleme kumwetikka nti obufumbo ye yabwonoonye naye ng'ate ebyo bigenda mu maaso yagenda mu maaso n'okupositinga ebifaananyi by'omuwala ono naye ababisomera mu bbaasa bagamba nti omukulu ono Medimo anoonya just attention y'abantu naye nga Momo 19 n'okumulaba tamulabangako bukyanga abaawo kuba amawulire luli gamuzira yali agamba nti ateeka ssente mu people power kati n'amala n'agamba nti Maya Bobi Wine aganje okumpositinga ku birthday yange nvudde mu people power nyingidde n'alemu kati amawulire ne gamuzira kirabika agezaako kudda ngulu so y'ensonga eyo nga bweri naye nga Momo 19 okusinziira ku ye n'abamumanyi bagamba tasisinkanangako mukulu ono gwe bayita Medimo mu nsonga ezo kati ezo ate ez'omukulu Daddy Andre bituufu nti yagamba nti kaali kabadi oba ekintu kyamutuddemu butuuzi kati kaakati bw'abanga agamba nti kaali kabadi waliwo enkola nnyingi nnyo ey'okutukakasa nti kaali kabadi atuweeyo ekifaananyi kimu nga kipya ng'ali ne Rose kimala tewali kyaki tumwetaaza oba ajje ku page ye ajje live akolera live broadcast ng'ali ne mukyala we abo abantu ajja kuba amaze obbazibwa endimwa naye ng'atakoze ekyo ffe tusigala tutwala kiri kye tumanyi nti obufumbo bwabwe bulabika okuba nga nabwo bwakomaawo matiti olunaku olw'enkya omukulu gwe bayita Pojo Bukafeera agenda kubate nga aweza emyaka 14 wiiki eno gye tumalirizaako kooti enkulu emakindye etawuluza enkanyana z'amaka yasobodde okuba ate nga yagobye omusango guno ogw'abaana ba Kafeero abagamba nti bababoola omulamuzi gwe bayita Joseph Mulangira yasobodde okuba ate nga yagusaze n'ategeeza nti abaana bano bonna 10
ne bali abagamba nti baana ba Kafeero basobole okukeberebwa nga bayesigama ku musango gw'omukulu gwe bayita Dr. Stephen Kasule yagamba nti yatereka omusayi gwa Obwavu Kafeero era nga bagamba nti babaana waliwo abaana bali be baboola bagambye nti bino omukulu bo tebakkiriza kooti eno kooti byasazeewo kuba bagambye nti Kafeero tebalina muziikula wabula omukulu gwe bayita looya waabwe bamuyita Joseph Luzige abana abaana abayikubira enduulu mu kooti bagambye nti omusaayi omukadde tebagukkiriza kuba tebakakasa nti bituufu kati mu nsonga eyo kuba olunaku olw'enkya agenda kuweza emyaka 14 wegiwedde emyaka 14 Obwavu Kafeero abaana bakyali mu kooti mu nsonga eyo gyogerako ki kuba omusaayi guli gwabagamba omusaayi guli omukulu ono ye yagutegeera lwaki yagutereka era ndi mabega waabwe abagenda okujulira ndi mabega w'abaana abaaganya okukozesa omusaayi omukadde ogugambibwa okuba nti gwali gwa mugenzi Prince Job Paul Kafeero kooti ebawadde ennaku 10 zokka nga basobodde okukola DNA kooti eddemu esale bakole DNA nga bagikolera ku musaayi omulala ogutali ogwo kubanga ebyo byonna nga bigenda mu maaso jjukira nti omukyala yali amaze okututegeeza nga y'omu kubasimbire kuuli ku ky'okuziikula omwami kyokka nga tatuwa option yakubiri byagenda mu maaso n'abalala n'atugamba nti ate nina omusawo alina omusaayi so nga twali twebuuza lwaki biri byonna byali bigenda mu maaso nga tavangayo kutugamba nti nina omusaayi kale bwe guba mu omusaayi ogwo gye guli lwaki gwaterekebwa kyali kigendererwa ki ekyokugutereka mu kaseera ako so baana batuufu abemulugunya nti omusaayi guno tegukozesebwa kuba nabo wennyini tebalina bukakafu nti omusaayi guno ogwogerwako gwego gwennyininyini ogwa mugenzi Prince Job Paul Kafeero so ansuubira nti waliwo enkola endala esobola okukozesebwa okunoonya obwenkanya kuba Kafeero mu nsi muno tetaliimu yekka alina famire so tasobola kuba nga yazaalibwa bwomu n'olw'ensonga eyo basobola okukozesa omusaayi gw'abantu abalala naye batakozesa gwa muntu omu kubanga bayinza okweraliikira ne bagamba nti bwe banaakozesaayo ogw'omuntu omu oba muganda we oba kitaawo omuto ayinza okuba nga si wa luganda lwa Kafeero nga Kafeero ayinza okuba nga oluusi yazaalibwa walala manyi waliwo ab'enjawulo basobola okukebera mu saaka eyo ne banoonyaamu abantu abalala naye oba nga abaana bano baweebwa obwenkanya kuba twakizuula nti ekikayanya abantu bano tebakayana lwa musaayi wabula bakayanira byanfuna tewaliiwo agamba nti nze ekinkayanya nti njagala just bwagazi kumanyibwa nti ndi mutabani w'omugenzi Kafeero wabula bonna olaba nti naddala bano abagobaganya bannaabwe abagamba nti mwe temuli baganda baffe ensonga enkulu gye bakulembeza yakutwala bintu nawulirako nti waliwo n'ebyatundibwa bafo bennyininyini be baabitunda so n'olw'ensonga eyo batuufu obutakkiriza musaayi guli kukozesebwa olw'okuba nti tebalina bukakafu nti omusaayi ogwo gwaggyibwa ku nguli kitaabwe kati naye nga gweoyinza okugamba nti Kafeero yalina abaana bana mpulira kisoboka naye kati bw'oba okkiriza kitegeeza Kafeero aba yakoma mu mwaka 1999 okuzaala ate nga waliwo abaana nga 10 era wakyaliwo abeeyongera kati bo baswazi ne gabagamba nti babazaala bokka era nga n'obujulizi bebawa waliwo akayimba bakayita driver kati Kafeero yayimbamu abaana bana yayimbamu ng'agamba nti Swaziniga Simon Peter ne Elizabeth n'abaleka kale mulimu amannya ago kati bo yemu ku nsonga ebagamba nti taata yaleka abaana bana abo abaana balabeereta bwereesi beenoonye naye nga ndowooza ekibatawaanya bonna butaagala kwekolerera kubanga si buli muntu waliwo abantu betumanyidde ddala nga talina babe twala ekyokulabirako kya Edirisa Musuuza Edi Kenzo talina kitaawe talina nnyina nti wuuno wano naye waali ate ali successful so ndowooza twaliyiza okwekolerera mu kifo ky'okudda ku bintu bonna buli avaayo ekimuleeta tolowooza nti anoonya wa watuufu wazaalibwa ekimuleeta ayagala byanfuna era obalaba nti bonna tewaliwo gw'ogamba nti ali bulungi nnyo so butafaayo kukwekolerera naye nga bangi abaliwo nga baliwo ku lwabwe oba nga beerandizza okuva ku zero nga tebatunuulidde bintu by'abakadde baabwe ndowooza Kafeero ono abaana teyabategeka bulungi ensonga lwaki bamutawaanya obwenkanidde awo n'okutuuka ku ssa ly'okwagala omumuziikula ku myaka 14 kiki oyinza okujjukira ku Obwavu Kafeero akadde kano ogiweredde emyaka 14 kuba gigenda kubeera lunaku lwankya kyensobola okumujjukirako y'omu ku bayimbi aba
abakwatiridde industry yadde nga taliiwo kuba mukyanga kafeera afa olabira ddala nti music owakadongo kamu naye alinga eyafa kuba ndowooza muyimbi wakadongo kamu asembyeyo okuva mu bulamu bw'ensi eno naye okuva lwe yafa music owakadongo kamu mu Uganda alinga atakyalimu n'abayimbi abaali bamusigaddemu bakyusa style ne bava mu kadongo kamu owaffe gwe tumanyi ne bayingira simanyi gwe bayita hafu band so bawulira nti bwe bali bagamba nti bayimba kadongo kamu boli ayinza okwebuuza nti ba Mathias Walukaga tebaliiwo we bali naye owulira kadongo kamu gwe bayimba si oli wabali gwe bayimbanga so musajja mpagiruwaga nnyo mu industry kuba ekituufu kiri nti omuyimbi tafa yadde yafa naye kizibu nnyo okugenda yadde ewantu wafudde omuntu olunaku ekiro ne budde ne buziba ekiro ne bukya atowulidde ku luyimba lwa Kafeero kitegeeza nti Kafeero ajja kusigala mu byafaayo nga omu ku basajja abakwatidde industry ya Uganda eya music. Okay, kati ninyo katuwumulemu tujje n'ebirala bingi. Matiti nga tukomye weekend nyini omukulembeze w'eggwanga yalayidde ekisanja eky'omukaaga ndowooza bangi nnyo bali baga tajja kulayira ajja kulayira ensonga ezo zonna nezitambula bwe zityo mu nsonga neeyo okulayira mwalimu ekyo kye bayita saawundi yategeka ebyendongo ebyo omukulu gwe bayita Balamu yavaayo neyeewolereza n'agamba sinze yategeka saawundi omukulu gwe bayita Ashibaga Kato n'atugamba nti waliwo yategeka endongo ani otuwa saawundi kubanga n'ebigambo by'omukulembeze ng'alayira ebimu tetwabiwulira ani yali mu nteekateeka eyo teka yali ya Digida Events Digida Events be bakwata mu ndongo eyo be bakola ku kyokutegeka ku sound nga yali nfunye kiki kyaye kate yavaamu bulungi naye simanyi sente zaabaweebwa bayinza okubanga sound gye baasaba yeeyo kubanga nti abantu abalina zi events ezo babategeka ebivulu ebyo abagaba ebidongo olumba bigabo okusinziira ku sente z'omuwadde so bw'omuwa sente nga ntono oluusi ayinza okukuwaako ebitono naye oba oliawo ayinza okubanga era Digida byo byabadde bwe busobozi bwayo Digida yaani naye kuba ndaba Balamu ataddemu amaanyi mangi nnyo nga bagamba nti nze sinze yabikozeeko Balamu baamukuba ekikono naye alabika yali ayagala okutegeka kirabika okuba n'atasobola okuba nti nannyini Digida alabika amusinza amaanyi mu mbeera eyo so alabika okuba nga yamuwangula n'aweebwa okutegeka yensonga lwaki nti Balamu yavuddeyo mangu nnyo okwewozaako nti ebyabadde bigenda mu maaso temumbinjwetekako nti nze naleese saawundi etaateredde bulungi okusinziira ku mukolo nga bwe gwabadde so kirabika okuba nga Balamu yakubwa ekikono n'alemesebwa okutegeka ate nga ye yeemanyi nti abadde ali munda nnyo enaalemu ensonga ezo zaalibadde zimukwatako butereevu naye nga Digida yo yaani abantu beebuuza ya mukulu Ronald Sega wa musajja gyagenda ye nannyini waayo Digida ye nannyini waayo so kakati twetaaga atutangaze oba ddala sente ezaamuweebwa baamusabako ebyo byokka bye yaleese oba byokka byalina naye nga olumu abadde ebintu ebimu atera kubijja waliwo eyo bayitayo maserobu waliwo omukulu wa events gyatera okujja ebintu ebimu simanyi oba byasiŋŋaaniddwa nga byabadde byapangisiddwa ate Ashibaga yagambye atya Ashibaga nawulidde akatambiko wataddeyo ngagamba nti ebirala bijjeewa Ashibaga kirabika okubanga naye amaanyi yabadde agajja wa Balamu yalabika Balamu munne Balamu yalwana kireka waliwo engeri y'okulwanagana awo kuba ensonga bagyesibyeko nnyo kyokka nga omukolo mmanyi nti gwategekebwa era ne bakimanya nti weewulira waliwo akakiiko aka National Organizing Committee weekali akaali kategeka omukolo ogwo kaali kakimanyi bulungi nti omukolo gwe bategeka mukolo gw'amaanyi era gusaana okubaako saawundi ennungi n'entebe tekateeka ennungi kubanga ogyeko saawundi n'entebe zennyininyini zaabadde teziweesa kitiibwa kuba nalabye ambasada wa America abamutuusiza mu katebe kano akatini ennyo aka plastic ke bapangiza siringise 250 so mwe yabadde atudde nga ate tukimanyi nti ambasada w'eggwanga mu ggwanga mw'abaali atwalibwa ng'omukulembeze w'eggwanga liri lyakiikirira so bw'obanga wakutte omukulembeze w'eggwanga lya America n'omutuuza ku katebe akasiringi 250 mpuliranga abaamutyobodde kale singa kabadde bwe kato ne bakateekako kokkagoye kugamba nti kale naye nga omukyala yalabiddwa nga n'akasawo ke talina waakateeka ng'akambazizza mu kugulu so omukolo tukimanyi nti okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga kuba kw'amaanyi gwabuzeemukko omuggundu saawundi yabuzeemu mu nsonga ewiiki eno ndoza aba MP bagenda kutandika okulayira omukulu Segirinya ali ati anaakomawo oba tannadda Segirinya tannaba kutereera ye omuntu tugeze waba talayidde abeera akyasigaziza kiri ekyokubeera ng'akyali MP oba aba akyakisigazizza kuba kakati ye alina ensonga ebeemuganya okulayira asigamba nti abuzeewo obubuzi naye alina ensonga ali mu ddwaliro ate mmanyi nti yakomi
communicating anti mulwadde so baba solo mufikisingira obudde obulala obumulayiza singa abanga ateredde. Okay, so weekend nyini omukyala gwe bayita Grace Kani atuvuze kasupiri ayina ebifana byakanyuze ku kitimba awo n'abagamba oba mufa mufe. Grace Kani atuvuga kiki kyabala abadde abuze amawulire. Grace Kani sigamba nti yabitaddeyo ng'akigenderedde kirabika yebambi teyategedde nti ebifaananyi tebijja kunyumira bantu ye yataddeyo nga amanyi kirabika yakikubye yabika yabadde alowooza nti anyiridde naye kirabika okuba nga ate social media yo yabirabye bulala so yensonga lwaki olaba nti kyamuyitiriddeko aye nompulira agamba mbu kirabika okuba nga ali lubuto soka twongere tunoonyeze tulabe Grace Kani Mbo soka twetegereze tulabe ddala oba kituufu kye baayogedde batusonyiwa abakomenti nze waliwo eyamulabyeko alabika okuba nga zitoyemu naye oba oliawo ataddeko buteesi weiti ya covid ye nga yamulabye agamba mbu kirabika okuba nga ali lubuto. Grace Kani oba n'abaani oyo shonga anabaani waliwo gwatera okubeera naye ennaku zino simanya amuyita Oma Prince Oma tunoonyereza tulabe omwoyo Oma alani Prince Oma kirabika ndaba amuteeka nnyo ku status ze kale Grace Kani ensonga ze itwalabyeko era nga balwanira palaso Shasha Brighton ne Grace Kani nga bali mbifaananyi nga buli omu yeesibye ku palaso ensonga ezo ziri zitya kati munnaye nti buli omu wa babadde kyakabagezaako banoonya mmotoka eri fomatiki buli omu yakabadde ayagala okulabikira mu kifaananyi emmotoka eyo mweri so kaakati nti ate abantu bafaayo nnyo okulaba ne beetegereza so nga beebuuza ekifaananyi ekirimu emmotoka eya fomatiki tulaba Shasha Brighton yeesigamye emmotoka ne palaso ate Grace Kani naye tumulaba ate ebifaananyi biri mu locations za njawulo ekifusi kyekimu sigamba nti babadde ku mukolo gwe gumu so kaakati nga twebuuza ffenna ddala omutuufu eyalisaanidde okubeera ali nnyini mmotoka naye nga kirabika okulwanagana kwabwe kwabadde awo just babadde banoonya kwekubisa kifaananyi ku mmotoka eya fomatiki tewali mulamu wa palaso na Shasha Brighton wayinza okuba nga siwali naye tolemu okugamba nti gusobola okubaawo kubanga tumumanyi Shasha Brighton naye nno mpiso teyeesigamwa tumulabyeko ng'alina abantu ab'enjawulo so bw'abanga ate naye muntu munnaye bw'abanga abadde talinaawo kuba twasembayo okukimanya ng'alina Albert Shonga obufumbo ne bukomaawo so kakitegeeza nti talina musajja mutongole mu kaseera kano so bweyeekwata ku palaso ate oba oliawo naye ayinza okubeera nga gwasazeewo okubeera naye ate oyinza okumulemesa okubeera naye munnaye ayinza okuba nga gwalonze nga tukyali ku bifaananyi omukyala gwe bayita Juliana naye wiiki eno naye atulaze omwana bamuyita Ntaji Taje kiki nga talaga face omwana tamutulaga face munnaye kuba beebuuzizza ku wiiki ey'okulayira yennyini ate era Juliana n'atusuliramu omwana eso omwana waani naye omutuufu omwana nnyini ye buli omu amutankana naye nga bagamba nti w'omu ku banene mu gavumenti yennyini mwana naye amaama w'omwana yalina okutubuulira taata w'omwana omutuufu bwe kitaba ekyo erina kuba DNA walina kumala kuvaayo omuntu n'amukaayanira ne bagenda ku DNA nekizuulwa nti uwe oba si uwe so kati tewali muntu asobola kubuulira taata wa mwana mutuufu okujjako maama w'omwana naye nga abaluzunza bagamba mbu taata w'omwana munene mu gavumenti aya basi omumbejja w'ettoolo yatulaze yafunye DJ kuva Jamaica DJ okuva Jamaica bamuyita Philip Anthony biri byali biti ebyasookera ddala yasooka yali afunye Duke Thomas gwe yali afumbiddwa naye obufumbo kirabika ne butakola bwe butakola obufumbo n'abuvaamu na buli omu n'akwatalirye Duke n'afunayo omukyala waali awo batera okubeera ku social media awo abantu baamulaba bubi okusinziira ku ky'omuntale bwe yali afaanana baali tebakisuubira nti Duke asobola okufuna omukyala afaanana ng'oyo naye kirabika munnaye yakimanya nti abakyala abamyufu oba abalungi obwenkanidde awo balabika okuba nga si bafumbi n'asalawo ne yeefunira oyo abalala gwe baalaba nga si mulungi naye nga ye alina kye yamuzuulamu so Princess Ruth Komuntale yafunye DJ Phil bwe batera omuyita naye ng'amanya ge ye Philip Anthony era embaga yabadde mu Amerika era yeetabiddwako King oyo oba kabaka w'ettoolo ne maama waabwe baagubaddeko bulungi omukolo ogwo so katubaagaliza obufumbo obulungi katusuubire nti tebuggwe nga obwa Duke Thomas bwe waggwa Thomas ali luddawo oyo Thomas gyali mu Amerika Duke Thomas Christopher gyali mu Amerika twalabyeko video mu
omukulu gwe bayita Chris Evans ng'ataddemu omusajja ono yakozenga Abitex. Oluyimba kyolwo olwa Chris Evans lwe yaleese. Oluyimba luliro baakola Mama Doni. Ajjukira nti waliwo ekigenda mu maaso nga mukulu ono Abitex agamba nti ayagala kuwasa Mama Fina. Akyabiriko. Akyabiriko. Kakati audio n'afuluma video gye baagala okutakira kabagenda gita weekend ku Lwokutaano. So kati gye tulinze tulabe ate yo bwefaanana. N'amukolera oba oluyimba lugakola Evans yekka? Oluyimba lumukolera Abitex ye ng'omuntu. Jjukira nti kati akaseera ke tugendamu kirabika okubanga ensonga ezaali zaagaanye okutera ebivvulu zigenda ziggwawo. Nga kwotadde ne COVID alabika okuba yadde waali naye okusinziira ku mbeera abantu gye beeyisaamu. Ku mbeera gye balaba. Okuba nti poliisi tekyakwasisa amateeka nga bwe baali bagakwasisa emabega. Tolema kugamba nti kirabika COVID agenda akendeera. So essuubi ly'okutera ebivvulu lirabika okuba nga ligenda liddawo. So kakati abayibi bali mu mbeera ey'okweteekateeka n'abategesi b'ebivvulu okuba nga bali relevant singa bagula ebivvulu ebyo babe nga basobola okutegeka manyi nti abantu bayonta mu mbeera eyo. So kati Abitex alabika okuba nga ali mu kweteeka mu position okweteekateeka kuba y'omu ku bategesi b'ebivvulu be tulinawo. So ali mu kwepreparinga singa babeera nga ebivvulu babitadde abendooza nga abaako show gy'ategeka okulonkinga oluyimba lwe. Ndowooza mu bayimbi abatambudde mu COVID ndowooza tulaba batusooka na kivulu kya Chris Evans kuba atambudde bulungi. Chris Evans akoledde ddala bulungi. Ensonga za Abitex ayina gundi yafulumiza akayimba ne bamuyitaani Rage bakayita Lukundo Serena Bata. Kali katya ye? Akayimba si kabi. Abitex alabika okuba nga ekintu kino ajja kikwasaganya bulungi nnyo. Yateredde yafunye management emuyambako Abitex kuba bino ebintu ndaba byanjawulo nnyo engeri gy'akola video ne studio z'akozesa akadde kano. Kirabika okuba nga alina amuyambako mu nsonga eyo naye nga ye abadde mugundiivu nnyo mu kutegeka ebivvulu okumanaginga abayimbi abaleeta biriimu nnyo naye ng'olaba nti okuva lwe yakwata ku Serena Bata enjawulo weeri nti Serena Bata abantu baali bamuvaako nga bamwerabira naye bwe yamuleeta wakoze akayimba ne Chris Evans akayimba ne kabeera kalungi n'akazzaako akayimba singa and it's okay nako ne kakola bulungi. So ate olaba nti kakoze ne Reggae nako kayimba kalungi kikulaga nti kirabika okuba nga omukulu ono ajja kusobola bulungi nnyo okumanaginga omwana omuwala ono Serena Bata. Weekend twalinde ekivulu show y'omukyala gwe bayita Stwaka Baby. Nagirabako yali yassaawa emu n'ezigwamu. Oba wagirabako naawe? Nagirabako dakiika nga 2 ndowooza. Comment kijogiwako kubanga nalabamu embeera bwe yatambula nalabamu ndowooza yeetaagamu okukyusamu ku mutindo akadde kano waliwo yakubisa DJ yalimu yakozesa bino bayita virtual DJ virtual program ezo. Ate kati akadde kano TV tezikyakubisa bintu ebyo kuba kyeraga ne wali ku sound yali nfu oba yali tereetegese yali yesettinga bwese Straka yali etya show sijja kugikomentingako nnyo kiwanvu kuba akaseera ke nagirabako kaali katono sisobola kujajinga kuba nasanga mulimu ennyimba eziri mu kuzannya naye kirabika okuba nga Straka nga ye jjukira nti abadde amaze ebbanga nga takola so ayinza okuba nga akyesettinga bwesettinzi ate manye ajja kukebera ne mu reactions z'abantu kuba ajja kuweebwa comments okuva mu bantu ab'enjawulo ku kiki kye baalabye akyuseemu oba oli awo ayongere okutereezaamu naye nga olugendo lukyali luwanvu okusinziira katonotono ke nalabako alabika okuba nga kirabika ekintu we yakiviiramu yasanze kyavaawo abaana bakipaaza dda digital. So alina okuba nga yeetereezaamu simanyi kigendererwa kye naye mmanyi nti kirabika okuba nga atajetinga bulango bw'abantu abaagala okulangira mu show ye naye nga ng'ogyeko ekyokutagitinga obulango okufuna obulango obwo olina okuba ng'olina abantu abawerako abakulaba so okwongera ku bantu abakulaba kikutegeeza kuwongera kwesetinga kutereezaamu ku nkola y'ebintu by'engeri gy'obikolamu so ojja kwongera okugiraba show ye ndabe kimuwa ewabulaabulamu naye nga sofa ke nalabako mwali omutindo gwali gukkiridde nga si oli Straka bwe twali tumanyi luli. Ensonga eyo omukyala gwe bayita Vinka yatusiibula ng'agenda saidi z'Ejuba ate ebifaananyi bye tulaba akadde kano abantu b'Ejuba nga si bangu wadde n'akamu. Abantu b'Ejuba naye yabadde Juba eyo ng'agenze yabadde Khartoum gye yabadde eri ekifaananyi kye walabye tewali COVID yo mbu gyali naye kirabika okuba nga takyabeeraliikiriza simanyi oba bakizuula nti obulamu bwabwe bo bwanjawulo ku bw'abantu abalala bakwatibwa COVID naye okusinziira ku bifaananyi ebivaayo ne vidiyo olaba nti
abantu babadde bangi mu attendance naye omukyalo ono gye yafunidde embarrassment yabadde ali Khartoum gye yabadde omu ku fans okusinziira ku nyambala gye yabadde ayambaddemu kirabika okuba nga yasosonkereza omu ku bawagizi mu audience okumukwatako n'asoobereza engalo n'amukwata ku bitundu by'ekyama oba oliawo abantu kye balabye nga ekiweebuula ekitibwa ky'omukyala naye yadde ebyo nga bigenda mu maaso bagamba nti ennyambala gye yabadde ayambadde erabika okuba nga yeyaleese obuzibu ate bo abaswangiza veni bagambye nti kuba ka video ke batadde ku page ya Vinka bo balaze nti tewaliwo mutawaana bye mwogera bwe tebabimanyiiko wadde anti kakati ne ka video ke bakoseza boke ku kalala balabika okuba nga ka video kavudde mu location ya njawulo show nga zabadde za njawulo kuba bw'otunuulira ne dressing ennyambala gye yabadde ayambadde mu si eyo kweri gye bamukwatiddeko so eri ennyambala yabadde si nnungi oba teyabadde appropriate kirabika okuba nga kyekyaleetedde faani okutandika okukola ebintu ng'ebyo so ndabyeko buli actions z'abayimbi ab'enjawulo ntunudddeko Khalifa Aganaaga ng'agamba nti omukyalo ono kyamugwanidde ekyokuba nti ennyambala gye yabadde ayambaddemu olina okumanya nti ngenze kuperforminga mu kifo bwekiti ne bwekiti era abantu abaliyo bali bwe bati ne bati so nga ye agamba nti abayimbi abakyala baali badde beewa ekitiibwa waliwo ennyambala gy'osobola okwambalamu n'osigala nga osobola okuperforminga bulungi nnyo era ng'olabikira bulungi abantu naye ng'ate tokunamye kutuuka ku eri essa so ndabyeko ne sayidi eri kabako naye ng'alinga agamba nti Vinka yabadde musobya okusamba kuba nti yagamba mbu yabadde yeeteze bwetezi bafaani be yabeeteze so mbu tekyabadde kirungi kusamba faani kyokka ng'ate era bw'ekitunulamu kituufu faani kye yakoze kyabadde kya kisobu ekyokukwatirira omukyala kuba tekikkirizibwa era si kirungi yadde n'akamu naye ng'oggyeko ekyo nti n'ennyambala nayo yennyini olumu ereetera abantu okukola ebintu nga ebyo naye nga mu byonna Vinka naye musobya oba akoppa mukulu w'ennwagi ayinza okuba ng'amukoppa siganya ayinza okugamba nti okusinziira ku music we ng'ennyimba bwenti bwe nnina okwambala naye kati ate waliwo era ensobi endala eyakoleddwa ey'okusamba faani ekyo kibi nnyo kuba oba osiiwuusa empisa ekisooka faani ye yasiiwuusa empisa n'akola kye yakoze kati ate gwe ng'omuyimbi tukusuubira okuba nti oli wanjawulo ku faani wo so bw'okwata faani yasasudde sente ze najja mu kivvulu n'omusamba oyinza n'omusamba obubi oba omusamba ewabi so nakyo kikola si kirungi yali badde akireka nga bwe kyabadde kuba yadde oli yamukutteko talina kirala kye yamukoze be bannaffe abaswagiza be tulinza obubaka bwabwe ne ku peegi bo balaze nti tewaliwo kyabadde Sudan Hasani Nduga ate akaaba biki Hasani Nduga akisente oyinza okubuuza Hasani Nduga kyakaaba nanti bamaze okulayira amaze okukiraba nti kati okulayira kwawedde kirabika essuubi ly'okufuna ssente terikyaliyo okulaba nga yakoze akayimba ako ng'agamba nti okuva lwe yakwata pulezidenti w'eggwanga mu ngalo pulezidenti Museveni kyokola yamukwata mu ngalo alabika okuba nga yamukuba ebisiraani nti okuva olwo obulamu bwe tebukyali kyekimu ali mu bizibu byereere takyalina wadde n'olwataano so kirabika okuba nga yakitegedde nti kati kaweddemu nti era manyi nti buli muntu yenna abadde asuubirayo kokka ssente nga teyakaweebwa nga kaalika ensonga zaali za kampeyini alabika okuba nga akutte muli empiki kirabika okuba nga tebajja kuweebwa kuba byonna enteekateeka zawedde era omukulu n'atugamba nti tuve mu byobufuzi tudde ku mirimu tukole so bw'aba nga akugamba edda ku mirimu tukole ate n'otandika kubanja simanya twakukolera kino twakuvumira abantu ku social media mpulira nga ekiyinza okuba nga tekyakola makulu ku ssaawa zino so Hasani Nduga y'omu kuba taafuna ssente kyokka ng'ate mbu zaabasuubizibwa ne ziba nga teyazifuna naye mbu yafuna omukisa okuweebwa ku ssente bwe baali mu treke alina akayimba awo ke yayimba omukulembeze w'eggwanga n'amulaba n'amuyita kyokka mu kyo ky'okusitukira waagende omukulembeze w'eggwanga mu n'agenda asooka akyusa engoye agenda okudda ng'omukulembeze w'eggwanga takyabiriko yadde n'akamu mbw ataddemu ekkooti ate nga waliwo ne baakaddeyideyi bano abagamba nze nkuleese nga baagalako ku ssente mu ne bamulemesa okutuuka omukulembeze w'eggwanga okuva olwo taddangamu kumulaba so yennaku emuluma oba yemuyonga obutaaba paka kutuuka ku okugamba nti omukulembeze w'eggwanga yamulumiza yennaku anaamujjukira naye Hasani Nduga nga yayonoona nnyo erinnya Hasani Nduga talina kalungi kasobola kufuna okuva eri mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti yatagalatagala nnyo nti mu kusooka yali mu people power oba yali mu nuupu bwe yavaayo n'ayingira NRM kyokka awo bw'ataafuna ssente n'addayo mu nuupu kaakati ate naye bukirabika kye yali ayagalayo bw'ataakima kirabika yali amanyi bw'anaagenda mu nuupu bajja mwanguira bajje bamukole ki
bajje bamugambe nti leka kugenda komaweno kirabika okubanga ne batamufaako naye yeekomyawo yekka mu NRM nga kirabika amanyi nti awo era nzijukira ne mu mpaka zirimu ezalimu baziyita abantu abayimbira Museveni mema ezali erugogo yes so bakyusa kiri ekigambo kya mama kirabika ne bakolamu oba muma like that abayimbidde Museveni ennyimba empaka n'ataziwangula olwo yali yeekomezaawo n'atawangula mpaka ekigendererwa kye kirabika okubanga ne kitatuukirira kati kirabika okuba nti awo olugendo awo we lwatandikira nti enkyukakyuka gyazaakyuka mu byobufuzi bwadde eno bwadde eri alabika okubanga tewakyalenzammu baamu na bwesige abanduupo bennyininyini tebakyamulinamu bwesige n'aba NRM tebasobola mmuliraayingako so kirabika okubanga ye awo bw'atyo naye awo we yakoma ate nga n'okukyayibwa abantu bamukyawa Asani Nduga abantu bamukyayira ddala era kijja mufuukira kizibu nnyo okuddamu bakonvinsinga nti ali nabo ddala omanyi abali ku sayidi eno yalina okubagamba nti bo bali ku sayidi y'abantu kati sayidi eyo gyetwogerako nti kijja mubeerera kizibu okuddamu bakonvinsinga nti ndi nammwe nga bamulabako ng'agenda eno wadde eno wiiki eno ennyininyini nga tugenze omukulu Bobi Wine principal yasobodde okuba nti yafulumidde ku lisiti y'abayimbi mu Africa banafe aba Forbes Africa bagambye nti yakwata ekifo kya 18 wano mu Uganda yasinga mu East Africa akwata kyakubiri Bobi Wine ku basajja abasinga obugagga era nga kigamba bamubaliramu miliyoni nga 8 eza dola abantu beebuuza Bobi Wine amaze emyaka nga 3 kwena nga tayimba olowooza kino kitya okuba abanafe aba Forbes Bobi kuba kamiliyoni ali mu namba 24 mu Africa yonna Bobi Wine olowooza kivudde ku ki kakati kirabika okuba okujjako nga tufunye Forbes yennyini netunyonjola yakozesezza nkola kinga eri mu kuba rankinga naye ekisooka nti Bobi Wine alina ettutumu kikyanguwa nnyo okumulicognizinga nti yoono so ekisooka nti abantu bano abakola amawulire ago naye anoonya ekintu ekigenda okutunda eggulire lye so akimanya nti mu Uganda waliyo omusajja gwe bayita Bobi Wine ekituufu kiri nti sente azirina ng'atojjeeko ekyo nti ali popular nnyo oba watutumu nnyo mu kaseera kano y'omu ku bantu tosobola kubala bantu bawera 20 mu Africa yonna abalina tutumu nga tomulina so singa omukwata n'omuteeka mu mawulire go kikwanguyira okuba ng'ogenda kutunda amawulire go oba Forbes eba egenda kutunda so siri mu kuwakanya rankings Forbes ze yakoze kisoboka okuba nga yazikoze mu butuufu bwazo kuba bakebera ne ku sente ziri ku account so tetuzimanyi naye bo bayinza okuba nga bafunye access okumanya sente zenkanawa zalina ku account kuba tosobola kubala Bobi Wine ng'omubalira mu byabugagga byalina ebyobugagga byalina byetulabako bitono nnyo tosobola kugamba nti y'omu ku bayimbi abagagga ennyo naye tosobola kumanya sente meka zalina ku account so Forbes eyinza okuba nga yafunye access ku sente ziri ku account ya Bobi Wine kuba mmanyi nti kweziri nnyingi nnyo olw'okuba nti alina enteekateeka ze ye nga ye omuntu zagamba nti zalina okutwala mu maaso so ng'ate okiraba tasobola kuzitwala mu maaso nga talina ssente kuba yagamba nti ali ku revolution ayagala kununula ggwanga tosobola kununula ggwanga nga toyinaamu ayinza okuba nga alina ssente ze ziri ku account nga Forbes yafunye access ku account details n'emanya nti ssente zalina zenkana bwe zityo akwata ekyokubiri mu Uganda bamuyita kamiliyoni waliwo omukutu omulala gwagamba nti omukulu Ragadi akwata kyakusatu n'abayimbi awo balala mpolampola bebekulu bagamba nti yakwatanga kyamukaaga mu Uganda nenga emikutu giba gyanjawulo egisengeka abamu bakikola lwa kunoonya mawulire nenga Forbes nga yo Forbes eri tugimanyi ekoze okunoonyereza kwanjawulo okunoonyereza ekokola wadda Forbes ngaekola okunoonyereza yadde eyinza obutaba accurate nnyo naye ng'ebeera eriraanidde eddala ebituufu mu nsonga ezo nga wesobodde okuba ate nga zitambula wiiki eno tugenda kulayira abagenda okulayira bangi nnyo nategeddeko nti bagenda kulayira mu bitundu ebyenjawulo Masaka bagenda kulayira Kyotera tebagenda abasinga tebagenda genda nti ogenda ku parliament kati ali ku simu oyinza okuba olina ekibuuzo kyonna kyoyagala okuba ate ng'otubuuza mu nteekateeka nga bwetambudde sooka otubuuze ekibuuzo kyoyagala okuba ate nga obuuza Sebo 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 Ona semi aizu. Dina bulijjo ba. Chefuja. Ya Bobi Wine obugagga bwo bwetuufu. Matiti muddemu omukulu we. Okola ki? Matiti Bobi Wine mbu bugagga bwe bituufu.
bugagga bwe kakati aba Forbes bagambye Forbes yo tegenda kufaayo sente zolina ku account zo oba sizo boka sente zibaziraba nga ziri ku account yo kitegeeza ebera net worth yo oba bakigatta ku bugagga bwo ebwo tebafaayo oba sente ziri ku azironga ze account kwe ziri account yo tebafaayo baza mama wo bazendeko mama wo bote bibakwatako yes sebo allo Sebo. Ndagala matya nyamba mbulire. Ugana mbaza kambula za kenzo. Yakomeza ombe nyumba za bazayire. Mbokeza akomeza nyimba za bazayire. Ati ziba za bazayire. Ezo kolabo. Yabayimbye muko n'abalala. Yazimba waliwo esirabe kayogera na kuzire nyimbe ndala ziyagenda. Oba kuzino album album empya gyafulumisa. Ine nyimba zazzemu waliwo wakanda bongo mani. So abatazikomezaawo obukomi anti nyimba z'abali naye just kuwa respect nizo bachita kuwa respect. Abamu ku bayimbi ababadde mu Africa muno nga bagundiivu. So yensonga yasabe nyimba ezo n'abanga aziddamu. Okay, ndoza ensonga ogitegedde Seruganda Sebo. Sebo. Isaba njema iko. Sebo. Kamani nimadini kuzala na kumbaho ya masaka. Yembu gati. Yembu ya boti. Baji mudika Sebo. Okay. Kale. Nimadini kuchukua Sebo. Wewe nikuliza matiti. Emotoka yafe bagituwa V8 bulletproof. Nedda. You are HRD. Echaliyo. Aya. Sebo. Hello. Agamba atya? Ndi mulungi alikuweereza. Anajumba buyoga. Ekibuuzo. Ekibuuzo kino. Bambaje okutaba kujiraba zino kabaji. Mune motoka bagibaze babeera bagibaze. Sebo kiri? Bagibaze Sebo. Sebo. Ani? Tutegedde byogamba Sebo. Allo? Sebo. Itibuka makala gye levo kideo na. Bamwita kakoza yasini. Omubazi matakasi. Sebo. Ono byatini ombaza mtu ande mateka tefani katujitombodde. Sebo. Maliki mulagala nnyo. Elewe tu mawule kwa watereku. Okay. Inama yindira ngena mboza ko bali babiri. Antoka ya Princess Amira. Nagapya chi hoteli ya malira Sebo. Dr. Proper. Patricia ya muvira mutala chayi mpaka chikazi zako. Okay. Gendo za Patricia na manyika muulira bami mulungi ne masaka. Leo koja sina mbazi masaka siri kile tuna leo sikapa tukwagala nnyo muganda wange. Webale kuliriza. Mwakakoza asili bwakubuziza. Kati Princess Amira embere badde ya COVID-19 nga kirabika okubanga music abadde takola bulungi. Kyokka omulimo gwe yakugukamu gwa kufumba era nga ina restaurant. Kyokka okulya kubadde kungi nnyo. Kitegeeza abadde obudde abuwannyo ku restaurant okusinga music. Ndoza ekyakyezzeemu naye kanga akiraba bulabinti. Ndoza yomu mukakoza asili yomu kuondoza abasoka okutwagazisa Princess Amira bali promoter we. Yali promoter we nalabyeko Princess Amira ina wakayimba bakayita obo onsuseeko waliwo akayimba kumbadde sinakafuna naye ndowooza kakoza asini yegwe promoter gwe tumanyi wa Princess Amira ne Masaka bona abajoli Princess Amira mugambe ensonga ate twawulirako mbu kale Dr. Proper aliwo. Dr. Proper omukyala gwayogerako si ali mukyala we yali manager we ate n'amala n'afuna omulala. Kati ali mu bufumbo bulala yafumbira omukyala munnamateeka omukyala omukulu. Ekyo byerabidde. Ozaala muno omwana. Kati Proper ali luddawa. Proper aliko okuba nga yakosa manyi abakyala abo abakuzeemu ina amateeka gaabwe ayinza okuba nga yamuwa amateeka nga tamukkiriza kujja mu music naye ng'ebya Patricia bireka byakomaawo. Okay, ndoza kakoza yasini ekibuzo kyo okiwulidde.